Power Stroke Nation Platform peaceful protest which will take place on 12th September 2025 at exactly 10:30 a.m. to 16:30 UK time. On 15th UK African Business Summit 2025, the Royal Hostguard Hotel and 1 Whitehall Place, London. Temusuwa okubeerayo mwenna n'emiramu eginabire mu kwekalakaasa k'olunaku olwo. Abakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza bakutegeezezza nti beerayo mu kwekalakaasa kuno kujja kuba kulungi nnyo. Kati kano ke kalanga kasembe tuleke tusimbule video eyatuleese. Akalanga kasoma bwe kati. Uganda wenna naawe nga tumaliza ekivulu kya president ekigenda kubeera na kurencha ate waliwo kintu nakyo kiwulize. Nga Afrigo Band eweza emyaka 50 weddu bakutegeeza nti Afrigo 50 years anniversary celebrations on 20th September 2025 to be Saturday 2025, time 7 p.m. until late. Afrigo Band with full band. Don't miss the invited artist Eliawe, Titus Vibes and Winnie Nwach live in London, Royal Agency 501 High Street, Northern Mona, London E12612 and 6. Normal entry 50, VIP 70, table of 10, £700. For more information, contact the organizers. Aoke karango akechivulu echa Afrigo Band ngeweza emyaka 5 mu kukuba endongo obulango bwabuweddeyo katuba tugenda kusumula video eyatuleese. Alright. Nga tugenda okusumula video eyatuleese ngenda kusooka ne security alert. Bwe mala security alert then tulyoke tutandike video eyatuleese. Mu kusookera ddala ngenda kwebaza nga sinakola security alert. Njala kubaza mwenna bannayuganda ababeera ku social media platform ez'enjawulo naddala banoonya video zange okuzizanga reference ku information gyemba nawaako neza ba comrade abalala. Namwe basalamu videos ne muziteeka ku mitimbagano egy'enjawulo omuli TikTok, omuli Facebook, mu WhatsApp group ez'enjawulo mubanyo mubalirira. Kiraga nti muli active, information etambula, gwe okusanga information giteekeyo gitambuze. Ejja kutegera kale mwenna abasala videos zino abagenda ne mukola cross check ne mudde mu history ne mujja information ebetuusewo. Sina kinyiza baga bokujjako basalutingira mubale kutambuza information temujjango oko abazisalamu ne muzitambuza bali mu WhatsApp groups abakola batya mubale nyo babalirira. Bwe maraawo katika tugere ku security alert esookera ddala. Security alert esooka. Bono baka ngera bugende eri bannayuganda mwenna nga sawudeemu wajosibuka na ggwanga lyonna buli kimu wabula njagala bugende eri bannayuganda. Nga tuli mu mbeera ey'akafandaling ery'obukadde. Waliwo embeera gye mulaba etandise okugenda mu Uganda nga temugitegeera. Njala kutegeeza munnayuganda nti ebivulu baba batega mu Uganda n'ebikolwa ebikolwa ku social media y'obuseegu ako bakayita katambaala. Ebikolwa eby'obutujju ebyo temubigenda maaso mu Uganda kati mumpulirize bulungi nnyo. Museveni ne munne mukyala we Janet Kataha Museveni mu kikolwa kye bakola ekya occupation okutwala ensi eyo bonde buli sector yonna eri mu kukola. Bakimanya nti abantu baabwe Windows tezibaweereza bulungi amagezi balina matono. Kye basooka okukola kwe kujja pre-entry exams ku level zonna naddala ez'amateeka n'ebibuuzo ebakozesa abaana abagenda okuyingira okusoma obusawo nabo bazijjawo ne basalawo bakikole nti abaseera account educated ka basobola okuyingira mu institutions ennene olw'okuba nti bongo tebalina. Kati banjabo ne basebo njala bategeeza nti si buli alina erinnya ettolo nti mutoolo, si buli alina erinnya erinyolo nti munyolo, si buli alina erinnya erifumbira nti mufumbira, si buli alina erinnya essoga nti musoga oba alina egganda nti muganda kuba tulina abaganda amanya bangi. Lwaki? Okusinziira ku research gye nkoze n'abantu bensindise ku mitimbagano mu sectors ez'enjawulo finding out omuli Minister of Education mu UNEB n'ebitongole by'enjawulo. Twabategeeza nti Museveni balina amasomero gaabwe agamu nga liri yazimbe Tanzania essomero lipapasire lisomesa abantu nnimi na kwefula kye batali. Amala gali mu refugee camps na Kivale wawayo yonna batendekerayo bantu ennimi zaffe n'abawana amanya ne identity empya okufuka bannayuganda so nga ate si bannayuganda. Kati mu nkola eyo abantu bano ensoma yaabwe ya munguuba era emitwe gyabwe tegibaweereza bulungi nnyo. Kati waliwo system empya eno yatandika dambale temugimanyi yeeruwa. Abasajja bano olw'okuba nti obwongo tebukola banoonya buli mwana yenna eyatuula senior nga yakola bulungi sciences oba nga yakola bulungi arts
ne bamugulako certificate ya senior 6 n'agenda n'aswearinga affidavit nga tomanyi ne yeetuma amanya ga certificate eyo kyekimu kye bakola ne ku senior 6 bagenda ne bagula certificate z'abaana bannayuganda abaasoma obulungi either nga yakola bulungi sciences oba arts ne bazigula ne bagenda baswearinga affidavit ne bakyusa amanya ago ne bagenda ddala amanya gali gennyini agali ku certificate ziri ne bakozesa certificate zino okubayingiza mu institution ez'amaanyi naddala ezisomesa obusawo n'ezisomesa obwalooya. Do you copy that? Nchiddamu, do you copy that? Mukitegedde Museveni ne banne eyo akakakodyo nkankoogera olwobba ne mutima kamanyi osanga omusajja yeeyita kiyingi kumbe si ye kiyingi osanga omusajja yeeyita musoga nga si musoga naddala bakozesa amanya g'ekiganda nga si bo. Lwaki mbagambye ekigambo kino? Abasajja n'abakazi bano babayingiza mu health sector. Babayingiza mu health sector bali mu kutugumbula obwana obuzaalibwa okukomya abakazi abazaala okukola body organ transplants okutta buli muganda yenna ow'enkizo kasita okonzibwamu n'olwala mu bwoti ne bakutwala mu ddwaliro todda. Nkiddamu abantu bano bayingira ebyobulamu mu malwaliro. Olaba dokita nti alina erinnya Soga, Tooro, Ganda naye nga si yeye wabula Munyarwanda nga bali ku mission. Batugumbula abaana b'abayindi mu malwaliro abakazaala bakomya abakazi babasalamu ensigo batta Abaganda ne baindigenance. Otwala muntu wo mu ddwaliro wamututte ng'alimu akamu akalaba wayitawo ennaku ntono nyo bagamba munnanga omuntu yakoze eki yazikidde nga tomanyi kati eno ye system ebadde ekola eyo gitegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso. Obadde wakyetegerezaako nti mu sekita y'amateeka bannayuganda bannakabala tebakyasobola bateeka mu mateeka gasoma gonna gali Banyarwanda abalina amanya ageefaananyizaako ag'ekinnansi nga kati bali mu sekita z'amateeka wonna. Ekyo badde wakitegedde nakyo badde tokimanyi. Kiva mu kiri ekyokugula certificate za senior 4 ne za senior 6 ng'oli gwe baziguzzeko yasoma bulungi oli n'akyusa amanya n'agazza mugage ne bayingira institutions ne basoma ne bafacilitatinga. Kati yenkola eriwo kati bwe muba mukitegedde mugambe temukitegedde. Security alert ekola ki? Esooka. To prove you this, kano ka video mwakalabe nti mwaka wadde makulu. Bade bali mu kunoonya Miss Uganda. Kano ka video kaddakiikemu ne seconds 12 bade bali mu kunoonya Miss Uganda. Njagala owuliriza omukyalo ono Omunyarwanda bwe yeefula Munnayuganda ng'ayogera Oluganda lwennyini. Wuliriza. My name is Chivia Muhoza. Twakamala asasira kati Muhoza ovirawa. I was born and raised in Masaka, Mukomansindi district. Naye Muhoza born and raised in Masaka. Ndi mukwogera Luganda tonzira mu Luzungu. So kati culture wise osinga kugwawa. Because erinnya ligamba Muhoza. Kati tuli mu central. Kati culture heritage. Ndi Muganda. I was born in the central region and I only speak Luganda and English. Mama wo bamuyita? Mama wange bamuyita Mukunde Asha. Ani? Mukunde Asha. Mukunde Asha? Yes. Ate taatawo? Taata wange bamuyita Kireewo Clears. Ani? Kireewo Clears. Kireewo. Taatawo yeddira oba teyeddira? Yeddira. Yeddira kinte? Yeddira nte. Engobe. Ente ki? Ente engobe. Ente engobe. Kale taata yasenga mu central naye nga
Oyina kyombuuza ku information gye nkuwadde eri ekwatagana ne ba medics ne ba lawyers sectors eno Miss Uganda. Oyina kyombuuza ekirala muzuukusa obwongo. We are under occupation. People are using our heritage in their mission. Okitegedde bulungi muzuukusa obwongo. Eyo security alert esooka ngifundikidde. Bwe mamaze ogifundikira eno security alert eyokubiri. Ba comrade bana Uganda mwenna abanoonya ekiguli amagala eddiba nga muli mu sekita y'okuvuga boda mu Kampala mukono wa Kisono okwetola eggwanga lyonna. Nyongera okubajjukiza mubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota. Lwaki? Ne mu America emmotoka ezikyajinga oba ez'amasannyalaze tezindabula abantu b'ebintu z'amasannyalaze. Ne China yennyini ne Bungereza ne mu Europe saako na wano wentudde. Naye omuntu najja n'agamba nti bakuleetedde boda ezikyajinga nga z'amasannyalaze nga bazikuwa ku looni. Ogivuga ebbanga omala osasule. Naye nga looni otadde endaga muntu yo n'obabulira address na bwe kiwoosula. Naye nga pikipiki eyo tezirina charging center wonna kusinga beekugweddeko mu kibira muwa neekugwako nti olina wogenda okukyajingira boda eyo. Jjukira bo buli lunaku basuubira ssente zaabwe. Bwe baba basuubira ssente zaabwe n'otazisasula, what is next? Baatule zifa ne pikipiki zennyini zifa. Gwe tosuubira nti baakuteeka akakodyo akavanira, baakuteeka akakodyo akamulinga, baakuteeka akakodyo ak'ebintu ebirala nga totegeera nti ne pikipiki zino bazibatezenga projekti za Museveni okubaavuwaza era okubasibiramu otwala ebintu byammwe. Nyongera okujjukiza gwe Munnayuganda aliyo nga tonnakwata ndaga muntu yo, nga tonnawaayo adulesi y'okukwata boda ezo ze zimu ku fashion y'okwavuwaza Bannayuganda indirectly. Wulira bulungi nnyo. Eno Sipairo wano ku stage weri si weekolera obadde okimanyi wano weri si weekolera wabula bazze bagikulugusa nga yaweddekumu amafuta oba kozi y'amafuta ya baatule yazikiridde eri omuliro gwaweddeko ne bagyera ne bagiteeka wano ku ssaawa 2 neefuga ne ŋŋenda e Masaka nkomyewo sooka obalaga akataka Masaka enkuba yakoze eki yatonnye nenva e Masaka nenkomawo Sipairo ekyaliwo naye baŋŋambye bagenze eri bagyemu yingini yaayo baatule bagyemu baatule ne bagitwala eri ku ssundiro lyayo eryaki erya baatule kale gye bakyaje naye bw'omukozi yafiiriddwa aliyo nagasi baatule enkolaki ekyaliyo tebannaleeta saomega. Alright. Gwe na Munnayuganda avuga boda togeza n'okwata endagamu nti oba ssente ezo n'oziwayo nti ogenda kugula boda za Sipairo ezikyajinga. One, amasannyalaze mu Uganda olaba gatawaanya mu Kampala gwate mu kyalo. Waliwo gye gavaako ewiiki, waliwo gye gavaako ennaku, waliwo gye gavaako omwezi. Kati pikipiki eya Sipairo ey'okukyajinga ogula yaaki? Okujja nga bagenda kutwala bakusibe n'ebintu babitwale nga totegedde mudde ku bwongo bwammwe. Eyo pulojekiti yakubaavuwaza. Nkibaga mu security alert yalere eyokubiri anaaba tategedde gwomanyi. Katugenze ku video yatuleese. Era mbutongole video ekoze eki etandise. Alright. Abasinga obungi munsubira nti ngenda kwogera ku nsonga ezibaddewo olwale ku social media ezibaddewo. Kansoke mbako ka preamble katono nnyo. Abasinga obungi munsubira kye ngenda okukola. Abadde angoberera emyaka 6 bweddu. Bwe mba nayogera ekintu omwezi oguwedde omwaka oguwedde ne kituukawo mba sikyakinamu interest. Gwe yakakiraba ng'okinamu interest. Bwe mba nga nayogera information engifulumya nze mba njiwabudde nti ejja kufuluma. So n'olw'ensonga eyo ekibaddewo olwaleero kikuwa ekyokuyigirako nti nze mba nfulumiza information egiwa obudde. Emba gireka endala ne bagikola oba neevaayo oluvannyuma. Kati ngenda kugamba bweti. Comrade yenna sigenda kola commentary kwogera ku bibaddewo. Wabula nkyadiginga deep inside waliwo ekirala ekitambula kye mutamanyi. Naye mujja kufuna more information about that saga. Njagadde obbagamba ebigenda mu maaso ku mutimbagano wakati wa Honorable Shamim Marende
ne munywanyiwe olwaliro mu bizingeko mu bikomyawo tembyongera. Don't push anything forward, please stop there mu bikomyawo. Mugenda kulya further more information about that saga mujja kutya. So njagadde mbagambe kireke nga bwe kirewo kibadde olwaliro tugende ku kintu ekirina obudde butono nnyo mukirekawo. Mugenda kulyamu bintu bingi nnyo byemutajja kutegeera essaawa zino musooke mbireke. Na information nyingi about that saga naye nze olwokuba nti nayogera kola pati yasooka sisobola kuddamu okukola kintu ekyo okuggyako ng'evudde weyina okukoma ne information genda about that ndala nnyo ate eri so deadly kati mugireke bo bennyini banamagye banaakomye n'ekintu kyabwe eyo mugiveeko kyekisooka. Secondly, ngenda kusaba olukiiko olufuzi olwa National Platform n'omukulembeze gwanga lwa Kyagulanyi Ssentamu ne bakomrade mwe n'aba foot soldier. Kuno kwe kusaba kwange. Ngenda basaba ensonga ezabadde ku kitebo olunaku lwa jjo. Ne balumba ne bakuba comrade y'omu ettaffaali ku mutwe n'ebirala. Nga babikola mubamanyi. Please, batunoonyaako lutalo. Muteeke buli kimu mu record mu archive mubitereke. Temugezaako kufuwadinga lutalo olwo oba commotion yabadde oba olumbago mubuleke tembuwa budde mbuleke. Bakozesa omuntu yassiriwala edda yalowooza nti anoonya feemu era ensi emutegeere. Nga bulijjo ekikere bakibikira kwa nkuba kyo kikaaba ku ki kwa musana. Njala kubuuzaayo ekigambo kimu. Wali osanzeko ekikere nga kifiiridde mu mazzi? Ekikere kifiira ku lukalu. Bw'oba owulira oluganda olutuufu ng'olumanyi ngenda kugamba ekikere bakibikira kwa nkuba ne kikaaba okw'omusana. Ne nkubuuza nti walabeko ekikere nga kifiiridde mu mazzi nti bifiira ku lukalu. Ngenda kukusaba temwongere kupostinga simanyi munnyonnyola mubakondeminga mubaleke babiri bakole kye baagala. Time will tell. Time will tell. Jemuko mumwogerako ye kyaba ayagala kubanga alina state protection. Ye mbusirwa mulowozesa nti ali mu mazzi akaaba naye ng'alina okuva mu mazzi ago ng'omusana gwase ategeere. So please temusharinga temukomentinga temupromotinga mumuleke akole buli fujjo lyeetaaga. Obudde bugenda kwogera ekituufu kyenjagadde obbagamba kwezi ensonga ebbiri awo tuvuddewo. Katya katandise katya. Mr. President, nkulamusizaako manyi nti oyinza okuba oli mu transit bw'otuuse. Nzize wano nga njogera ebigambo ne nkugamba nti baregisita bonna abasinga obungi bayiwe. Naye sikunenya obudde olina butono ate nga tuli mu mbeera ey'akazigizigi nga bwe bategeeza bannayuganda Museveni yainvestinze billions 15 okudistractinga national platform structures n'okuteeka mu nga bulijjo bw'akikola. Era nga munange ye yasalawo n'agamba nti ajja kubanga ng'abaweereza security alerts ebigenda mu maaso. Kkiriza oba ogaana, wuliriza oba towuliriza, naye ye agamba nti ajja bbawanga jamu ebikulu bitwale oba oyagala oba toyagala bireke. Atandise n'ababodaboda n'abagamba nti gino piki zibagamba nti bajja kuba eza looni naye nga mbu za kukyajinga naye nga tewaliwo kyajingi senta yonna. Gambye nti mubiira alaati. Ebintu ebimu baba babatega kanyeebwa oba oliyawo baba bamanyi nti omuntu ajja kufeeringa nti oluvannyuma olowooza ki ekiddako. Nti abantu bano bakoze ebintu bingi mu kwefuula nga abaagaliza, mu kwefuula nga abayamba, mu kwefuula nga nti so aba bodaboda mwenna nti mubeera alaati.